nga jasina ntume abasajja bano senga yagala omuwa omulamu. Mbalamusizaako bayimbi bannange, kitalo nnyo kitalo ddala ekya muyimbi munnaffe Bawadde. Nze nalaba Bawadde nga yakatandika okuba endongo naye abadde musajja mulungi nnyo. Naye olw'obudde kantwale nange omukisa guno okwebaza ssebo pulezidenti. Webale kubeera musajja wa kisa kubanga mu butuufu nga bw'okimanyi si byangu nnyo, si byangu ddala. Tweyanziza nnyo Jackawani baganda baffe tumala kitalo nnyo kya muganda waffe Bawadde atuvudde ku maaso olunaku olwaleero olw'okuba nti akadde Katonda akatuweereddwa tetugenda kwogera byafaayo, buli muntu alina bingi, naye nga Shammy and Shawa top 10 comedians, abapresidenti ba comedians bonna mu ggwanga nga fe abakulembera. Amawulire gano gatutuuseeko nga tuva Masaka mu kuziika, gatutuuseeko mu mbeera embi, naye twagatukwa tugenda n'omukyalo gwe batugambye ono tugenda muwa amabugo ga miliyoni nnamba. Nga Shammy and Shawa top 10 comedians bannange mbadde kino kankiiseewo tumaliriza mu bugo gaffe ne kino kankiiseewo mu kaseera nga kaneeno nga tusonda okumaliriza omulimu guno bwe guti. Bannange tetuganya akasukala ine toba mutiitiizi, naye bw'ojja wano nojja twetaaga ebintu bingi. Twetaaga ki? Olidde akadde tuliridde empindi ate ne ssente z'otuwadde. Bannange soogera bubi, tetulina embeera mbi, naye tumalize guno omukolo gukole ki? Guveewo. Naffe tetulina ne tugenda kukwata miliyoni ya ssente tugiweeyo. Makubire mu ngalo bano katono tugenda sembyayo. Waliwo yasanidugga tusanise okulaba ne Dax Cartel bagenda okusembayo then tugenda okukyekako. Abasiraamu bannange, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalokole Mukama yeebazibwe. Banengera kwesa eddakiika emu olw'ensonga obudde bugenze. Kitalo nnyo ekyokufiirwa muganda wange Bawadde. Omanyi Bawadde abadde muganda wange wa nnyonyi, tweddira nnyonyi ffenna. Oli yembaziira nzise ennyonjo kakati era mbadde mulaako live. Ekyamazima abadde anjokyayonze ng'omuntu, mumanyi ebyantuukako, sijja kugenda eyo. Nange nkuba omulanga wano tugenda kwekolamu omulimu bannange. Ffenna tugenda kuziika Deo nga bwe twasonda Pentagoni ne twagizimba, tugenda gizimba eno. Haleluya! Buli ali wano ogenda kusonda, ogenda kuleeta tuziike. Haleluya! Nze ntandika naffe tugoberere yendebolo kozi abatuwadde akakadde okugambye mukadde bannange tandika session abalina obubaka obwa ssente nakiisa aliwa mbadde mwami Hassan ne Kateero. Mwami Hassan sokouno tagala bubaga wa ssente yokka oyinza live session ebabaka wa ssente. Yes, tuzaako mwami Kateero nami ndugga bwamala baganda bange ze babiterwaga fire ndi wano eddala mwagazaako lyakawonawo era mbikawonawo. Ndi wano wa muganda wange Deo oyo be bantu abajja emulago ze nga nfunye accident n'alimpa era yambeererawo nnyo. Ze nasose nenfuna amawulire nesitagakkiriza naye Deo oyo abadde musajja mulungi nnyo era abadde musajja wanjawulo nnyo. Nze ebigambo byampeddeko dda ampeeyo mabugo. Tweyanziza nnyo pozi kano kakaiseewo okuba kaviire eddala waggulu ku kitebe. Banne muwulirize bulungi. Waliwo abantu abajja wano linaagamba sabamwa eno federation ya Kenzo. Eno federation si ya Kenzo my friend. Kenzo president wa federation n'enkyavaako ne tussaako omulala. Federation ya bannayuganda mwenna era ne muddamu giyita ya Kenzo. Federation president waayo kati ye Kenzo. Naye ate enkya nsobola okikuwaja kukyukira kale si kyannyo temuddamu mwagala tutyomula muyeruba soke ne mwami Hassan tusanse okukola